Omulangira Ndausi olwaleero tuli wano mu video shoot Atandise omuyimbi wo lwaki wasaze okutandika record label era kukwasaganya ku managing talent? Mbadde nkikola for so long naye nga tekiri official. Kati kiri official this time. Kyovula nkoze Silver Bubbles Entertainment nyongere ettaffaali eddala eddene ku music industry. Njagala kulaga abantu Montino Uganda tulina talent lyabadde tebanaba bulijjo ze mbadde kwegamba mbawa zibaddewo naye nga sinze nzi under full control. Kati zino zembalitiri ziri under full control. So zino zendeese era nga taffaali ddene nnyo mujja kiraba saagala kwewaana saagala gamba ki naye this time genda kutegeera Mutino mu system eno mulimu bakooki abakitegeera ojja kuwulira omuziki. Bagita Silver Bubbles Entertainment. Tulina abayimbi basatu ono agenda ku shooting right now gwe bayita Top Kethe Keto Weapon, mbeeramu omulala bamuyita Shuart Dembe, omulala bamuyita Brice Jean. Yes. You have been on radio for over 20 years. Yes. Ngowereza kumpewo. Omuntu yendana yadde asubire nti kino kyotandiseewo ku managing talents z'abavubuka. Paving the way over mu radio industry wekolera bukadde so kutangaze kwa batulawo. Okay, Cividem Radio, though I'm about to retire from on air, naye nine ekintu kye njagala nga bona akola business kati nyongedde ku business zenina era mu same industry ngenda kusigala nga nkyali ku radio nga nkola emirimu gya radio at the same time nga side business kano kagenda maaso akabayimbi bange in that nabo baleetayo ekikumi at the same time nabo nga nkulaakulanya industry nga nabo mbakulakulanya so ka side business nga bona akola ka side business ate nga olina omulimu omulala. Yes. Ndausi, you have been on radio for 20 years. Ovaddeko MC ku myaka gyonna gy'omaze ku radio. Yes. Eniisaba yaba MCs ku mikolo nga gye mubeerako yandibadde etya kuba kino kireetinga kusinziira ku muganda waffe sigenda kwekalinya MC Cuts eniisa yenaku zino ndowooza ogiraba ebadde ku social media ebadde bigenda mu maaso bwenga mwabadde mu industry eno olowooza MCs bandibadde beeyisiza batya ku mikolo naddala nga baba bayise? Ba MC kisinzira n'omukolo gw'oliko n'ekirala age matters n'ekirala stress ogireka ekaboboze ku mukolo gw'omuntu lese mbaga oba mukolo gwonna oba oli MC ku show baki olina okweyisa olina okwewa respect abantu n'obakola ekintu ekiriyo toyinza kubeera ng'ogenda kukola mbaga ya muntu n'onya mwenge toyinza kuba ng'ogenda ku stage ya muntu n'obeera ng'otamidde nnyo neova ne ku mulamwa toyinza oba n'onywa sigala n'obeera otya olina okuba nga at least ebintu ebimu byerekereza n'osooka okukola emirimu gy'abantu ffenna abantu balina ebintu ebiriddate bye bakola naye tubikola mu bantu kola omukolo gw'omuntu oba kola ebintu byonna mu public balikola ebyo byoyagala obanywa sigala obanywa omwenge gwoba whatever kyonna ekyo okwewala okuba mutino omanyi omuntu bwakulaba nga olina ekintu kyokola mu public agamba gwemanyi ono bulijjo gwempulira akujjamu obwesiga ate nagenda nga tamuza enjiri mutino omuntu ali bwati ne bwati so we have to be ourselves then twambale ekiri ekirala ekya another person in us oluvannyuma nga tuli nga tuvudde mu maaso g'abantu. You have been fathers to some of us tukulabiddeko ebintu bingi na tukuze tukulaba ffe abamu advice gyoyinza okuweereza MC Cuts mutabaniiwo kimanyire aba mutabaniiwo kumbeera gy'alimu kati gyayitamu byabadde ayitamu enaku MC Cuts asooka akakkane alina pressure nyingi nnyo alina pressure y'abantu abatandise omusojja mbu bamumanyi nnyo abamu bayinza okuba boogera bituufu abamu boogera si bituufu asooka akakkanye pressure yakava mu pressure y'omukyala yava pressure ya byonna gy'abadde akola ate ne beekyanga ate biki asooka akakkane amala okukakkana akomewo naye kati problem ntino kati bingi ebimuli mu mutwe byalowooza byonna waabigatta yeetamu obulamu so that's why owulira situations alimu ezo yeetaga just counseling ajja kukka. What's your message to young artists abajja kati abali mu industry kuba industry yaffe enaku zino bakuba kayimba kamu ebigambo bisatu n'afunye oluyimba message kijuiza okuweereza ku bavubuka bano abali enaku zino abayimba enyimba lumu nga lumu ebigambo bisatu? Okay, ba artists abaliwo mbadde nsaba amalala gayitiridde obungi
ekirala waliwo ebintu byemukola byemulowooza mutino omanyi abamu bali nti omuyimbi alina kuba bwati, omuyimbi alina okuba asibya enviiri, omuyimbi alina okuba anywa sigala, anywa omwenge, anywa enjagala, abantu abo bakyonoonye. Naye singa ojja n'owuliriza kale abamu ku ffe kati nga baludde mu kintu kino. Nze siri muyimbi, though I was once a musician and a dancer, byonna because of the music industry. Sooka kakkana bajje batwebuuzeeko bagambe mmwe mukikola muti okuba mutino musobodde okuba bwe muti ng'ate mukuumye erinnya lyammwe ate ne musigala nga mukyali ku mulembe. Balina okusooka okukakkana, balina amalala ag'ekivubuka. Abamu baakalaba balina amaalo, baakalaba ssente tazirabangako, alina amaalo n'abyonna alina n'azimba nalowooza ali above oba everyone. So bakakkane, obukakkamu kintu kikulu nnyo. They have to come down. Well, love niggas. Bebanya. Love niggas ndowooza bato. Baana bato. Nayenze omuntu omukulu okubeera love nigga byebiki. No. Babutankana. Beba bonfunira awo. Come on. Ebintu ebimu saagala byogerako kubanga bya baana bato naye kati nze emyaka gye mmaze mu industry sisobola kuddamu ebyo mu love nigga biki. Nze tate simanyi semikozo simanyi whatever. And ku level ndala nnyo ku ekyo. So I'm not that type, man. What are the allegations they say no? The brand Ndausi because I don't sent, but while omuntu ali holding over them, she's making big money because she's Farida Ndausi from Salam. While plans on nice okum jacket in over no taking any step of banga in withdrawing. You are interviewing Omulangira Ndausi, the owner of the name. Bwaba yaliko once my woman. Edinya nalitwala lyandibadde tatwala n'eryo naye waba alitwala kukola business. Nze sirwani yalinya because it's my name. So bw'oba oyagala omuntu okukolera akalango, do you call her? You call me, right? Itegeeza nze I'm happy with my name. If she wants to use it, it's okay. Nze siganya bintu because there's a difference between me and her. Bw'oba oyagala ku erinnya the Ndausi, you know? Yeah, but it's okay. Wow, because that's my name, man. Industry ekuze just because it's full of bubblegum music. Music atukola wa one hit wonder artist betuhina bokka. Bayelumu n'agenda, bayelumu n'abula, bw'ato bayelumu n'akola ebintu ebyewuunyisa kola mawulire biki. Tetuna kufuna ba artist bali abayimba ennyimba ezinaalwawo ze tunaanyumyako n'olukuba kati olujjukire, you know, the legends abo bayita ba legends naye abasigadde kati bonna bajja ne bakuba mu bye bakubye n'azimba mu bantu n'anywa omwenge n'anywa enjaga n'anywa shisha n'akola atya n'azimba n'amaliriza n'agwa n'akayimba kamu. So bubblegum music oyo simanyi bwe tugenda mujjawo naye we need people okuyimba ebintu ebinaawangaala. In that at Christmas tusefiire tuliko tufune ennyimba z'abantu abayimba ennyimba za Christmas naye kuba n'abayimbi abaliwo waliwo akoze album ya Christmas n'awangaala. So bubblegum music ayitiridde. We need to get rid of that. Tukimanyi bulungi kino kyekisemera ddala Ndausi. Omuntu yenna n'akeera okugulawo edduuka ly'aba ayagala kufuna ssente, but oggulewo record label because otargetinga money because business kati ogirina mu mutwe oba okikoze because oyagala kugatta ku industry? Ngata ku industry because contributes a lot ku industry eno. A lot, by the way, nga bw'ogambye nze omu ku abo abalina ebitabo ebya industry eno. Kati kino ekintu kyange kiri either way. Money, it's a business, at the same time ngata ku industry tafaali eddala ku matafaali gentaddeko. Yes. Your last message from Silver Bubble. Banai mtuwage Silver Bubbles Entertainment Top Kedegeto Weapon Brisgene Eshua Dembe tubabaletede maaso mbatunulire mbawulirize. I know they're gonna do good music and they have enough baina projects nyingi nnyo zebakoze dhote muna kulaba Atandise shooting their videos, their music mja kuba muwulira musupporting like them, you know, love them. I know mzabalese mumanyi so mbadde nsaba nabo mbagale nganze nange mumunjagala. I know tetujja baswaza tujja making sure mutino tusitula flag yaffe nga azisho ya Uganda era nchiwa music tujja bajja bakuba omuziki bali bayimba nze mbabulide. Amanya gange amatuufu
nze muwanguzi Kakaire David mpozi nze top kid ghetto weapon erinnya lye basinga okumanya most especially where I base oba gyensibuka in Jinja. Akola n'omuntu ali abadde mu industry okumala emyaka 30 plus kitegeeza nti ndina omuntu omutuufu era kitegeeza nti mba sirina kutya kuba manyi buli ekkoona we liri kiringa bw'onaavuga ku luguudo bw'onaateeka emmoloka ku luguudo lw'omanyi ng'omanyi awali amakoona nti oyo ali kunvuga amanyi awali amakoona ali kunvuga amanyi awali ensozi ali kunvuga amanyi awali akaserengeto so I'm just free. Ebimu bisinga okutabula abayimbi gabamalala naddala ng'afunye mu hit n'oluusi ne drugs bino fame wena akugira ogenda bihandolinga otya? Amalala mpozi amalala omuntu yenna ng'afuse wakabi afuna amalala wabula kisinzira amalala kikaki eri amalala agakusuula kuba tulabye bangi abadde n'amalala agabasuula nebayo amalala okweyagala ng'omuntu nobeera happy kuba oluusi bw'obeera happy ate waliwo ajja kugayita amalala naye ng'oli just happy because of what you have. Mpozi kibadde kibuuzo ki ekirala? Ekya drug addiction? No, sikozesa biragalalagala. I'm just me, I'm just real. Era with the time ojja kumanya kubanga I'm just a new brand naye I'm so sure nti ojja kuntegeera gye bujjako mu maaso awo, but I'm not a drug user. No, siri drug addicted. Okola n'omuntu gwe twalirisa abamu kwabo abalina ekitabo kya industry eno nkimanyi bulungi alina notes zakubbira ozze mu style yaani mu type kyeyo gozza okuba? Most especially nze nsinga kukuba dancehall music. Nkuba nnyo dancehall music naye ate nyimba buli style. Nkuba reggae, nkuba raga, nkuba afro, nkuba R&B. So I'm just a versatile artist. Ekintu ekizibu kyokusanga wano naddala e Kampala wano wemugamba nti you have big artists now. Abayimbi abasinga bava wala ne bafuuka ate ensonga wano mu Kampala kuba nze nina abantu bangi bendabye benali sisuubira okitegeera ate nga bano bemuyita abakabibiki they had their time, so waliwo kye bayita new generation. So nze ndowooza nti ojja kundabira mu among the new generation abaliwo kati kuba ndi ku kituufu kya ddala mwana ebyaddala era ojja laba mu maaso awo ekijja. You sound like Ziza Bafana. I don't sound like Ziza Bafana and I don't want to talk about Ziza Bafana because nzizenga top case zenga Ziza Bafana siri muganda we. I'm not a friend. I'm not Ziza. I'm top K. Something else. Oli munaku gwe naye tosula njala ge olina amaanyi ofa ku bibyo gwe kale tova ku balala wo olina amaanyi. Celebrity track.